The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to this edition of the Mighty Drive Show. My name is Edgar Mathew Karuhanga. I'm live from Digitalk Studios right here in Lukuli, Nanganda. For those who know, we are in Makinde Division. If you're coming from Makinde, that is at the Makinde Barracks, you'll have just turned after the water pump of Makinde Lukuli. You would see us, our digital offices, on the right side of that particular road. Then those who are coming in from Nyonyo, as soon as you pass the Ndusa petrol station, on the left side of your road, you'll be able to see Digitalk TV. Come visit us. In case you want to advertise with us, feel free to just come through here at Digitalk offices, or you can just call the programs director of this particular institution, Mr. Mukose Arnold Anthony, and he will be able to guide you on all the procedures in case you need to advertise with us. His number is 0701 8000212, or in Uganda you can send noti msanvu noti emu munana noti biri emu biri. Mbaniriza nnyo mwenaje msinzidde okubanga mutulaba olunaku luno olwaleero, mwebalire ddala kibeera ky'amaanyi ate kya ssanyu okubanga mutwegaseeko buli lunaku okutandikira ku Monday paka ku lunaku olwokutaano, okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 4 ez'akalasamayanzi. Ffe twasalawo okubanga tukeera nammwe okubabuulira biki ebiba bigenda maaso mu ggwanga, musobole okubanga mulina okumanya naye ate musobole n'okukola okusalawo nga kulungamiziddwa bulungi nnyo ddala. Olunaku olwaleero tugenda kwegattibwako munnamateeka ate nga advocate w'ekkooti enkulu, omwami oyo ye Kanso Kato Tumusiime. Tugenda kuba twogera ku nsonga nnyingi ezigenda mu maaso mu ggwanga. Kanso Kato Tumusiime abadde mu misango egy'enjawulo naddala mu public discourse. Twamulabako mu musango gwa pressure 256, omwami oyo gwe baali bateekako emisango gy'okubanga yayogera ebyakalebule eri obwakabaka ne kabaka wa Buganda. Omwami oyo pressure 24/7 Kanso Kato yali amwoleza musango ogwo ne Kanso Kakulu muganda wa Kanso Kato Tumusiime. So olunaku olwaleero oyo mwami gwe tugenda okubanga twogera naye, ate omwami oyo era y'omu ku bakulembera the legal affairs right here at the Alternative Uganda. So oyo mwami oyo akola ebyamateeka we tutuuka wano mu ggwanga, mu kitongole kino ekya the Alternative Uganda. So olunaku olwaleero tugenda mubuuza ku bibadde bigenda mu maaso mu ggwanga emabegakaawo.
twalabye nga abamu ku ba members ba Forum for Democratic Change nga bakwatibwa. Kino kitegeeza ki naddala mu ngeri abantu abasinga bye bagamba nti tizabadde ennunga mu bulungi. It was not really straightforward at the end of the day. Engeri gye bakwatibwamu okuva mu Kenya n'okubaleeta wano tetwategeera bulungi ensonga eyo yakwatibwa etya. So kansooka tajja kwogera ku nsonga ezo era twogereko ne ku nsonga z'aba protesters abagenda ku maaso nga balaga obutali bumativu bwabwe eri embeera y'obuli bw'enguzi muri eggwanga lya Uganda. So tugenda kwogera ku nsonga ezo n'ensonga endala nnyingi nnyo. Tujja genda ku obuli bw'eggwanga tuna tufunye kaaganya atwogere ku byabufuzi ebigenda maaso wali mu ggwanga erya Amerika. Tujja kuba tunyumyamuko namwe naye nga sinnabakwaniriza kansooka tumusiime muzikirize mbabulire ku gamu ku mawulire agabadde gye mutabadde olunaku luno olwaleero. Ngenda tandika n'olunaku olw'eggulo. Abamu ku bakulembeze ba kibiina ekya Forum for Democratic Change FDC nga banono nga bakulembeddwamu omubaka wa Kira Municipality omwami Ibrahim Semujunganda batandise olunaku lw'eggulo okubanga batambula nga bano bagamba bagenda kubanga balaga obutali mativu bwabwe naddala nga batwala petition yaabwe wali ku Kenyan Embassy. Banono ensonga eyabadde batambuze jjo obanga balaga obutali mativu bwabwe y'ensonga y'abamu ku ba members oba bamu ku bannakibiina ba FDC abakwatibwa mu ggwanga erya Kenya. Banono baali bagenze mu kyewaliise leadership training oba training y'okuba mu by'obukulembeze baali wali mu kibuga ekya Kisumu. Era bagenda ne bakwatibwa ebigambibwa nti bakwatibwa bannamagye ab'eggwanga lino erya Uganda ate nga bali deployed sides eri. So bagenda mu ggwanga erya Kisumu mu ggwanga erya Kenya mu kibuga ekya Kisumu ne bakwata bano abantu 36 ne babakomyawo mu ggwanga lya Uganda. Era babateekako omusango gwa kulya mu nsi y'olukwe mu luzungu kyewaliise treason. Gino nno emisango nno gibeera minene nnyo kuba guno gwe musango ogumu ku misango egibisinga obunene mu ggwanga lino erya Uganda. Bano nno baggulwako emisango egyo gya treason nga bagamba badde beetaba mu terrorist activities oba emirimu oba enkola oba ebintu by'abannalukalala bye baali beetabamu mu mbeera eyo yennyini. So police bano yamala dde okubanga ebateeka mu kooti era babateeka mu kooti sabbiti ewedde ne babacharginga n'emisango gye nkugambye gino. Bano nno abamu ku ba leaders omuli Semujunganda omulimu Deputy Lord Mayor mukyalo oyo then mulimu n'abakulembeze abalala ab'enjawulo bavuddeyo ne bagamba bagenda kubanga batambula okubanga bagenda ku embassy ya Kenya. Ekisooka nga beebuuza abantu baayo bakwatibwa batya mu mbeera eno naddala nga baasala boda mu mbeera y'amateeka bagenda batya okutuuka ne bakwatibwa ate ne bakwatibwa amagye ge bagamba aga Uganda mu ggwanga erya Kenya. Kino nno ligale akiyimirira kitya era banaakola batya. So Nyunjura Dorin yamaddiza dde okubanga akwatibwa Deputy Lord Mayor ne Semujunganda olunaku lw'eggulo yakwatiddwa ne Harold Kaija Secretary General wa FDC ku side ya Katonga naye yakwatiddwa mu mbeera eyo. So tetro yabadde abantu ndoza 16 be bakwatiddwa era bajja kubanga babitebya mu mbeera eyo yennyine. Tuveeko kaawo tugendeko wali mu kibiina kya National Unity Platform akulembera ebyokwerinda oba kyewaliise security mu kibiina ekya National Unity Platform omwami Kivumbi yakwatibwa ndoza sabiti ewedde olwalinaku lwakutaano. Kivumbi ono yakwatibwa n'emmotoka eyamukwata yali ya Nuwa era ng'erimu abakwata mundu nga bakutte emigemerawala egy'enjawulo. Yakwatibwa nga agenda wali maka ge Nansana. Ono nno yabuzibwawo okumala ennaku ndoza zaali 3. Olunaku lw'eggulo basobodde naye okubanga bamwalaininga mu kooti wali ne bamugulako era emisango gy'okubanga possessinga kyewaliise military fatigue obanga alina ebimu ku byambalo n'ebikozesebwa eby'abantu abali mu byokwerinda oba bannamagye ate nga ono baati bamukkiriza kubeera na bino ebintu. Ono nno Kivumbi bamukwata era abantu abaaliwo ku scene bakakasa nti yakwatibwa mu mbeera etaali nnungi nnyo. Bamukuba era yatuuka n'okubanga yaleka sapuliye okyewaliise Rosary wennyini we baamusuula oba we baamukwatira mu mbeera ya Kivumbi. Bamaze dde okubanga bamugulako emisango nga nkugambye emisango gy'okubanga alina military fatigue oba alina ebintu ebyali badde
bibironging obanga byaba bannamaje oba bakwata mundu ate nga yesi munnamaje onono ya chargingiddwa wali mu court martial mu general court martial mu court ya namaje laba amazedde okubanga bamurimandinga paka Luzira agenda kumalayo ndooza omwezi guno gwonna agenda kubanga akomawo mu court y'amagye ennaku z'omwezi genda kubeera 2 omwezi ogwa September oba omwezi ogwo ogujja omwaka 2024 so Akleo Kivumbi ono abadde ku kibiina kya National Unity Platform eno okumala akabanga kangi labi mirundi mingi mumulabye ne principal w'ekibiina ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ate kati nno baavuddeyo nabo ne balaga obutali bumativu bwabwe ku ngeri poliisi gye badde bakwatamu naddala abantu baayo. Akleo Kivumbi ono bagamba yakwatibwa bubi nnyo n'engeri gye bamukubamu yali sinnuŋŋamu bulungi ate bamaze okubanga naye bamugatta ku bantu ab'enjawulo abadde bakwatiddwa ekibiina kino abali mu kibiina kino ekya National Platform bano no batandika okubakwata ndooza mu mwaka gwa 2021 era yetwogereranga abantu bangi abakyali emabega w'emitayimbwa egyo nga bano nno bonna bali ku misango egy'enjawulo naye ng'ate bonna balina ekiri common kyakuba nti bonna babelonging eri ekibiina kya National Unity Platform. National Unity Platform eno emabega kill era yavaayo n'eraga obutali bumativu bwabwe ku ngeri gye bakwatibwamu nga babateekako emisango gino egy'okugamba nti nno balina ebintu ebyabannamagye. Kisooka bagamba tewali kikakasa nti ebintu bye balina byabannamagye kye kisookera ddala. Ate n'ekyokubiri engeri gye bakwatamu abantu naddala mu tteeka lino ery'okwambala ebintu by'abannamagye ne abakwatamundu ab'enjawulo eri subjective in nature nti akatiba akali badde kasalawo ani akwatibwa kakwatamu luusi kakwatamu empuuta ne kaleka engege mu mbeera eyo. Lwaki bagamba nti wali abantu naddala abayimbi nga Alien Skin abambala military fatigue naye bano tebabakwatangako ate ne bagamba nti baka beret gye bambala eya red teyina weekakasibwa nti nno ya UPDF. Ekisooka logo eriko emabega kukwabeeranko logo ya People Power I think PPU kati bajja bagikyusa bateekako logo ya umbrella ekitakakasiza ddala nti banono bali mu kwambala bintu by'abannamagye. So bagamba nti kanono kafuuse kakodyo ka government n'abakwata mundu ab'enjawulo okubanga bakwata abantu ba NUP nga beekweka mu kugamba nti nno bano bambala ebyambalo ebyabannamagye ne bamaliriza nga bakoze ebintu ebitali birungi. Ndooza tuveeko kaawo olunaku lw'eggulo wabadde abantu badde babinuka masejjere n'essanyu eringi oluvannyuma lw'omutanda empologoma ya Buganda Kabaka Ronald Muwenda Mutebi okulabikako wali mu ssaza lye oba mu bitundu bye ebyekyotera mu Buganda wano abantu ab'enjawulo basanyuse okubanga balaba ku mutanda okumala akadde nno abadde takyalabika naddala mu ggwanga erya Uganda ndoza mujjukirako imabegako bamutwala mu ggwanga erya Bugirimani gye waliise Germany nga bamutwala okubanga abamujjanjaba ebirwadde ebibadde bimutawaanya mpola mpola naye twogera Kabaka yassuuka ne basobola okubanga bamuforwardingako wali Namibia oluvannyuma yakomyewo wano ku butaka e Buganda. So yabadde mu district y'Ekyotera era abantu ab'enjawulo basanyuse nnyo ddala okubanga balaba omutanda nga ali mukubanga afuga of course eggwanga lye mu mbeera eyo. So naffe kennyini twagala okubanga twegatta kwaba abantu okubanga tuyozaayoza omutanda ate naffe netusanyukira wamu n'Obuganda bwonna ku lw'ensonga ya Kabaka Ronald Muwenda Mutebi okubanga yakomyewo mu ggwanga ate okubanga atambula okubanga alaba ensi engeri gyetambulamu mu mbeera eyo. Nga tumaliriza amawulire g'olunaku luno olwaleero muzikirize njogereko ndooza ne ku mwami gwe bayita Alex Kajwarire. Alex Kajwarire ono abadde omu ku bakuumi mu makomera ga district ey'Ebuhwejo eyo. Omwami ono olunaku lw'eggulo yagudde mu bantu ab'enjawulo ne bamukuba okutuusa okubanga bamulesezza ensi eno ewoomera ddala. Bambi bamukubye mu mbeera etabadde nnungi nnyo era abantu bana be bakakwatibwa mu mbeera eno. Bano bagamba nti bagenda kubanga bayambako poliisi mu kunoonyereza mu kufa kw'omwami oyo engeri gye yafuddemu etabadde mbeera ennungi ennyo. So abantu bweyo bakyali mu kubanga
bali mu kubanga balaga ennaku yaabwe ku bice bigenda mu maaso mu district y'e Buhezi. Jjukira ensangi zino obumenyi bw'amateeka bweyongeredde naddala wano mu ggwanga lya Uganda, era twebuuza tunaaba tubukolera ki. Poliisi yeegamba egenda kukola buli kimu kyesobola okubanga ekola okuzza emirembe mu ggwanga lino erya Uganda, naye katulinde tulabe engeri gye banaaba bahandolinzeemu situation zino. Bannange akadde katuweddeko, naye muzikirize mpumulemu wenkomawo ngenda kwegattibwako kanso Kato tumusiime, ono nno munnamateeka ate advocate ne kkooti enkulu, ajja kuba babuulira biki ebirala ebimufaako ate tutandike ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Okyali ku Digital TV, osobola okutugoberera at The Alternative Uganda, at Digital TV on Facebook, on YouTube, on Twitter, oba gye walise X, gye tuli at The Alternative Uganda. Nange kennyini osobola okuba ng'ongoberera ku Edgar Karuhanga ku Facebook oba ne ku Twitter osobola oteekamu EDDMK1 oba osobola okuba ng'oteekamu just erinnya Edgar Karuhanga, ojja kuba ng'ondaba ngoberera ku mikutu egyo. Tujja kuba nga tusigala tweyongerayo n'emboozi eno. Nze Edgar Mathew Karuhanga. Let's go for a short commercial break. We'll be right back.